Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nogyegattako olunaku olwaleero tugende tulabe eddagala lino. Kino kiyitibwa ekitonto. Eyo waliwo omukyala eyambuliza ku ddagala asobola okubeera nga anaabako nga ali lubuto. Eddagala osobola okubeera nga onaabako ng'oli lubuto. Ekitonto kino kirungi nnyo. Kati osobola okufuna ekitonto nga bw'okiraba, njigadde mbere nga kikulaga. Funa ekitonto kiteeke mu bbaafu. Waliwo n'eddagala lye bayita kiralankuba so namuteekayo ku channel yaffe eno Kyayiti gy'ali aba n'ebikoola biwanvu, nja kwongera omubalaga. Kati funa ebikoola bya kiralankuba, funa ebikoola bibiri, tokola nsobi, funa ebikoola bibiri. Eddagala lye bayita kiralankuba, funa ebikoola bibiri nabyo biteeke mu bbaafu mw'otadde ekitonto. Osobola n'okugattamu ebikoola, funa obukoola bw'olweza nabyo buteekemu. Ofuna n'ebikoola by'ensogasoga, funa n'ebikoola by'ensogasoga. Oba ofunye ennene oba ntono tekirina buzibu, nabyo teeka mu bbaafu, teekamu amazzi yenga. Osobola n'okugattamu endagala ezengedde nazo zigattemu. Kati teekamu amazzi liyenge. Bw'omala oddiyenga liyenge kawungeezi, bw'omala lisuze ebweru. Lisuze ewantu nga walungi, tewajja kutuukibwawo mbwa oba ekintu kyonna. Bw'omala oddisuza ebweru, kati ku budde obw'okumakya ennyo keera onaaba eddagala eryo ng'oli lubuto. Ekyamazima ojja kusiiba bulungi nnyo. Ekirala ogenda kuba wejjanjabya endwadde ezo eziyinza okukulumba ng'oli lubuto. Naaba eddagala eryo ligenda kuyamba ddungi nnyo ng'oli lubuto. Nja kwongera oddibalaga nga mbalaga kikolo ku kikolo, lwakuba mbadde ndi ku kitonto. Nagadde mbere nga nkibalaga kirungi nnyo, naye olina kinaaba ng'okigasse mu ddagala ery'enjawulo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.